Abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu masaza okuli Buddu mu ggombolola ya Mutuba 18 Kibinge, Mawogola mu ggombolola ya Ssaabawali Mijwala ne Musaza Singo ggombolola ya Mutuba 15 Kikandwa, Ssaabaddu Butoloogo, Ssaabawali Madudu, Musale Kiyuni, Mutuba gumu Kitenga n'endala. Omubadde n'abayizi okuva ku masomero ag'enjawulo okubadde St. Jude Nursery Primary School Kikandwa, Mountain Zion SS Mubende n'amalala bakiise embuga oluwaleero mu nkola ya luwalo lwange. Oweekitiibwa Hajji Hamisi Kakoma atikkudde oluwalo ku lw'Akatikkiro Charles Peter Mayiga akubiriza abantu b'Amatumpaggwa kwetaba amatikkira g'omutanda g'emyaka 33 aganaakuzibwa ku kanisa ya Watoto Bweyogerere. Obuganda bwonna bujja kubeera ku Watoto Church Bweyogerere ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno nga tujaguza amatikkira ga baffe ag'omulundi agwa 33 ate n'okwenyigira mu nteekateeka y'emikolo eginaakulemberamu amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Oweekitiibwa ayogedde ku lugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko nga wano abantu ba Kabaka bakuutidde okuba ku bye bakola omuli okwongera okwenyigira mu by'obulimi, obulunzi n'obwegassi ate n'obuterabira nkola ya situla omutindo. Luno banne lwe muleeta lwe luyamba Obwakabaka okuddukanya emirimu gy'abeene, ne tufuna amasomero, ne tufuna ebyenjigiriza, ne tufuna amalwaliro, ne tufuna byonna mu nteekateeka ya situla omutindo ne Mwankerimba. Buganda yonna Katikkiro agibunye nga tutambula naye nga baminisitule y'enkulembera. Abadde atukubiriza bannange nti obulimi nga tunaabufunamu essente ez'olutentezi tetwewala kufukirira. Oweekitiibwa Joseph Kawuki akubiriza abantu b'omutanda okwetaba mu kalulu k'abassentebe b'ebyalo n'obukiiko bw'abakyala ate balonda abo abawulira Namulondo n'abo abalimu ensa. Awo nno bw'oleka omuntu atamanyi kyakukola oba n'oleka omulyake oba n'otofaayo b'olowooza nti ebintu babitaputanga ggwe bo ne balonda gwe balaba nti yabitaputanga bo, ojja kufuna omukulembeze oba oli awo ataabeemu nsigo n'ambala. Andrew Ssempejja Luweekula yeeyanziza omutanda olw'okutuusa obuweereza eri abantu be omuli kalakita ne ssemaduuka abayambye okutumbula ebyobulimi. Embuga mukama wange abasaatuusi beeyomye okulaba nga bazitujjako, naye tujja kukwasa maanyi okulaba nga embuga zino tezigenda. Ssemaduuka etukoze bulungi nnyo, era bwe kiba kisoboka nammwe abali eyo ab'amasaza amalala muyaayaane Ssemaduuka eno ebatuukeko. Omusumba Bisamaza George yeeyanziza Kyuki olw'ebibala mu myaka 33 wabula asabye bannaddiini okwawula obuwangwa n'ennono ku ddiini baleme kubuvvoola. Kubanga ebintu byonna Katonda yabitonda lwa nsonga nti buli muntu alina okuwa munne ekitiibwa okusinziira ku nzikiriza ye n'obuwangwa bwe n'ennono byakkiririzaamu. Ekikulu kya byonna ffenna Katonda waffe ali omu era kyetukkiriza kiri kimu. Tusiima nnyo olw'emyaka 33 egy'obuweereza Ssaabasajja gy'atuwadde naddala mu nsiike y'ebyenjigiriza. Tuli basiimu nnyo olw'ekyo, era neebaza Kabaka waffe atukuumidde Buganda yaffe nga nnungi. N'olwekyo twagala okwebaza abantu bonna abasobodde okubeera awamu naffe ate mu kuleeta oluwalo. Tone Kitenda, BBS Terefayina ageesigika.